Ab'emikwano Mukama yeebazibwe, mwasiibye mutya? Kansubire nti muli bulungi, kansubire nti Mukama abakumye bulungi, olw'ekisa kya Katonda nga tukyali balamu. Naye nga kyenyinza njagala twogereko engeri gy'okozesaamu aloe vera ng'ogaseemu eggi. Naye eggi toteekamu njuba, oteekamu amazzi gokka n'obikuba mu mashini. Naye munansonyiwa saabikubye mu mashini ne aloe vera wange gwe maze okuba y'ono. Mumulaba asooka n'aba ng'olwovu, mukitegeera so kati nina oil gw'engenda okugatamu. Bw'oba olina olive oil osobola omukozesa. Kati wano ninawo ebika bibiri bya oil. Mumulaba ono osobola omusaako, osobola omuteekamu, naye nze si gwe ngenda oteekamu. Okusingira ddala teekamu oil coconut. Ono omusiga yekka, just njagadde mubalaga. Ono omusiga mu nviiri zokka, oba omaze obinaabamu n'omusiga mu nviiri zokka nga tomugase na kintu kyonna. Omusiga yekka mu nviiri, tomumikisinga n'ekintu kirala. Kati tugende ku ono gwe ngenda omikisinga naye. So mugenda mulaba nga omikisinga kubanga coconut oil. Kati ono aloe vera omumikisinga ne coconut oil. Ngenda biteekamu, ngenda bimazaamu olunaku lumu oba ennaku bbiri. So nja binaaba edda obiteekamu kubanga bino tebiyiika nti biringa kino. Ate tebiwunya, kye kirungi kyabyo. Ono oil tawunya ne aloe vera tawunya. So okwata aloe vera n'omuggyako bino ebyokungulu, n'oggyamu ebimeremere by'omunda, n'okwata eggi, mukitegeera, n'okwata eggi n'oliggyamu amazzi. Kale oteekamu eggi naye toteekamu enjuba. Enjuba togiteekamu. Kati ono oil awunya. Ono oil ojja muteekamu, toyinza mumalisaamu obudde buwanvu kubanga ojja muteekamu buli omu agambe otaddemu oil. So ate awo tekijja kuba kirungi. Bw'omuteekamu ng'osobola oteekamu mutono. N'obwotamunaaba mukuba sometimes teekamu mutono. Bw'omuteekamu omungi awunya nga omuntu bw'akusembeera ategeera totaddemu oil. Mukitegeera? So kati njagala tukole ki? Njagala tujja mixinga ono oil tawunya, coconut oil tawunya. Omikisinga ne aloe vera ne gi, oba aloe vera nga tolina gi, it's okay ng'olina coconut oil. So tugendagenda mu maaso nga bwenteeka mu mpulaayinga mu nviiri zange kuva ku lususu n'omakinga sure nti zonna zikoze ki? Ziyingidde. Ne tusibako ekiveera kyaffe nga bulijjo bwe mubitegeera. Ne tusibako ekiveera kyaffe nga bulijjo bwe mubitegeera. Then ne nteekamu mu nviiri. Nina bimazaayo ennaku lumu oba ennaku bbiri. Mulaba wano eno nze mbadde sirinaawo nviiri. Wano nze enviiri mbadde sizirinaamu. Naye kati laba we zituuse. Mbadde sirina nviiri nze wano nga mbusala. Ng'enviiri za wano nzisala naye kati mulaba zijja zikula. Ne ŋŋamba era nze bannange teri muntu asobola kunzigya ku aloe vera kubanga nze wano eno nze enviiri mbadde nzisala wano nga sirinaawo nviiri. Mukitegeera? So zino just nazinaabamu ne nsibamu akatutwa naye nga ngenda zisumulula nteekeyo nga bwe tugenda mu maaso. Mukitegeera? Ate nga mukwano, please subscribe. Otana subscribinga, subscribe nga buli ka video konna kenteekayo oba ogenda maaso ng'okafuna. Tukyagenda mu maaso nga bwe munnange bwe twekuuma. We have to protect ourselves for coronavirus bannange. Nga bwe tusaba twegayirire bannange, Mukama atusaasire ebyonoono byaffe. Mukama munyiivu. Anti kati awo ndi kusumulula nviiri zange. Kati awo ngenda mu kiyigo ntandika okukola ki? Okuteekamu. Muziraba? Kati mukwano nga gw'olina situka ng'olina situka. Lemoni muteeke ku lususu, okwatako obutonotono n'oteeka ku lususu bw'oti. Naye bisiiwa, nabikozesaako bisiiwa. So biteekamu nga weesibye bbiri. So kati ngende mu kiyigo tuteekemu bintu byaffe bino. Mpozi mukwano oteekamu okusinziira enviiri zo bwe zenkana.
bwe ziba ntono oteekamu ntono, bwe ziba nnyingi oteekamu nnyingi. So ndikuteekamu byajja kumala anti manyi naakakagula so banyina okukakekereza nange kabe nga kantwalako mu maaso. Ate n'ekirala mukwano nze sometimes nze singa mba nina shampoo every time mba nsobola oteekamu every week okitegeera naye nteekamu luvannyuma nga lwa 2 weeks yawo nteekamu every week nga tufunye wano shampoo amulina naye kati enviiri zange nze okugenda mu kigo nkozesa shampoo mungi so bwaggwaawo oba nsobola n'omwegulira naye ebyokugamba nti kuba shampoo bayinza okuluza nti omunywa nga bemumanyi Abawarabu naye nga tugende mu maaso nga bwe tuteeka mu nviiri zaffe. Kati omala oteekamu ono oil obimixinga n'otandika obiteeka mu nviiri. Mikwano nje baliko tugenda mu maaso n'okuteekamu ebintu byaffe wano. Enviiri kasita ozifaako zikula. Zino nze bwe mala okunaaba mba sizisanyirira, sirina budde busanyirira. Mbulira naye budde obwo mbwebakamuko naye nga kyova olaba zinsumbuwa naye kati tugenda tandika nga tuteekamu ebintu byaffe mu birala. Kasita obikuba mu mashini bwe biti bwe bifuuka. Kati oba obiteekamu okuva ku nsusu nomala nomakinga sure nti ku nviiri zonna bituuseeko then n'olyoka nakola ki n'oteekako ekiveera kyaffe. Ekisinziira obudde kubanga bino tebiwunya ne bwensembeera omuntu ajja kumanya nti mbitaddemu. Tebiringa butungulu, obutungulu tosobola sembeera muntu mukitegeera loobu bw'obiteekamu nabyo biyiika naye bino it's fine. Aloe vera tagenda yiika kyolina omumanya. So tugende mu maaso. Mukwano please subscribe to my YouTube channel okumanya ebisingawo, comment, subscribe. Buli video yonna gye mba nteekayo bw'ogifuna anti kati ndi mixinga nataddemu oil. Nga bwe tugenda mu maaso bwe tukwatirira ku nviiri zaffe. Mukama abampeera omukisa badiya. Kati mulaba bwe muteekamu bino ebintu bye mubiteekamu ogenda okulaba nga enviiri ezibadde zigonda nga tezikyagonda. Mukitegeera zino enviiri zange ze mulaba sizitaddeemu hot comb, sina kyenzitaddemu, just okukozesa bino ebintu. Muziraba zirina bye nziteekamu. Ate mukwano gwe oba olina aloe vera bannange gezaako okozesa aloe vera era nze sina mutaso okunzira ku aloe vera. Zino enviiri teziri mu hot comb ze mulaba. Mukitegeera ate bw'oteekamu no aloe vera ne growth bijjako ne growth. So kati ziri bwe ziti nga sitaddeemu gundi hot comb. Bwe nteekamu hot comb mukwano olowooza ziba zigenda kwenkanawo. So please let us tufe ku nviiri. Enviiri bw'otazifaako kyenyinza obbagamba tezikula. Era nange waliwo wano ebiseera bye nali ndyawo nga ngayaala nga nkola ki sizikolako ne bangamba naye gwe tofa ku nviiri zo biki omukitegeera nengamba owaayi kantandika okufa ku nviiri zange. So kati zino wena ntandikira okuteekamu gundi hot comb zigenda kuba nga ziriwa nga mpanvu. So tulina bambi okufa ku nviiri zaffe tusobole okukola ki tusobole obeera n'enviiri nga mpanvu. Mukitegeera bamikwano. Kati oba oteekamu oteramu ddala kuva ku lususu oba kati mulaba nze ntandikidde n'emabega oba bw'otandikira mu maaso oba tugenda ziteekamu zonna ojjako mateeka maaso ate emabega tugenda teekamu. Naye oba otandikidde wano emabega wamu buli wamu kiwa okola ki ziba zituukawo. Mukitegeera so please mbasaba mu subscribing. Ebirala bikyajja naye sometimes obudde bwe bunsalayo bugayaavu naye nga nze manyi nze ebintu bye sikozesezza sibigamba bannange. Nsooka kukozesa ekintu ne ndaba benefits ezikirimu ne ndyoka nevaayo ne ngamba kankole ki kankyalinge. So nze sobola kuvaayo just ne ngamba nti ki sometimes ndikodinga bulikodizi nenkola video nga sikoze mu nviiri biki awo manyi obudde bukoze eki
bonsazeyo naye nga mba njagalira tukashiyalinge naye nga bwe mba nfunye time nkola ki nkola vidiyo namba netukola ki netugishayalinga asobola okubikola n'abikola so atasobodde mukwana nga gogamba bya bulimba try first and see gye bali abantu kale nga alina enviiri nga zaakuna naye nga zaakuna batya obutazifaako n'enviiri zo kasito zifaako ziba tezijja kukona mukitegeera so munange ekitiibwa ky'omukyala nviiri oli ne bw'aba ne ssente naye nga talina nviiri oli basigala bamunyooma bagamba alina ssente naye gwe n'obanga tolina ssente omusawo naye ng'enviiri zo ziri kiriya bagamba mwana oyo alina ssente naye nga bino ebintu olaba ne Uganda lwaki njagala nnyo ekigazi kikola bulungi ate n'omusujja naye guba gukuluma okifumba amazzi bwe gawola n'okoteeka mu kikopo n'onywa naye kikaawa kikaawa kubanga nzijajja wange yakinfumbirako n'akimpa kati nze ne wano mu Buwarabu ne ngamba nti ndadde musujja nze nebiwekeweke byawe wayiro nja bakolera ka vidiyo nga mbalaga ku ddagala wano erimu gye tutalina kukozesa bano abantu bakulira ku biddagala nkitegeera so mbakolera vidiyo ku maddagala agamu ge tutalina kukozesa wano kubanga ojja kimira every time oba olina okuba ng'okola ki ng'okimira so oba olina ekigajja awo newekaba katono kafumbe onywa amazzi aganaavaamu ojja kulaba ng'oterera bulungi kubanga lino ddagala gganda temuliko ebiko temuli biki si lya kizungu so onaaba nfunye time nja bakolerako ka vidiyo nga mbalaga eddagala lyetulina okukozesa lya pawuda nga tuludde ku bino bifanado byabwe batukwanika buli lunaku mukitegeera so please subscribe kati bwe naaba maze wano ngenda kuteekako gundi akaveera bwe naafuna obudde ekyonja zinabamu nabakola enyonja kunazaamu enkya ku makya naye nga mbasaba musubscribinge mpama abampeera omukisa bwe naaba maze kuteekamu ngenda kola ki ngenda just zisibako n'akaveera kati olunaku lwe tulituuka nga maze kuteekamu hotcom neera ndibalaga wezikola ki wezenkana kubanga aluveera bannange aluveera era nze mbakuubirira nnyo aluveera olive oil ebyo ne bwotabikozesa naye ng'olina aluveera ne bwoba omunaabamu munaabe ne shampo ne bwoba tolina hotcom it's fine baddiya sibalimba mukitegeera kama bampeera omukisa please subscribe to my YouTube channel mweraba ngenda ate kusibako akaveera nga bulijjo bwe mubitegeera bwe mbikola ebugumu lisobole okuyingiramu kubanga bino biringa treatment kati mulaba makinga sure nti enviiri zonna nti nozigenzeemu ki bino ebintu kuba bwe ziba tezitegenzeemu byonna n'oteekamu ziba zonna tezigenda kufuna treatment mukitegeera so subscribe to my YouTube channel ne vidiyo endala zijja mukama bampeera omukisa I love you bye bye